Tumusaba okulule mu bujjuvu yakulira mu Yenga mu Kikomera he went to good schools yagenda mu masomero amalungi bwe yavaayo awo yetongola ku myaka 4 n'agenda e Munyonyo tuwa omwana w'omwami wedda munyomirwa naffe kibi nnyo okubanga abantu akola mu control muli bawagiyakutegeera kyennyo lwaki tulangira omanyi nze amazima agaliwo nze sirina buzibu na muntu yenna. I have no problem with anybody. Okay. So kati abantu bava eri ne boogera nze belivingira nnyo mu ddiini yange okitegeera so yenna ayagala yenna nnwanisa abalwanisa Katonda wange Allah yatugamba tulina okukola tuwasa abakazi tubatongoze kati nze kye nakola okitegeera kati yenna alaba nti nsobi alwane ne Katonda we yatugire ku munyanya soko tubulira ofumbo bugenda butya how is it going very sweet very nice very sweet. I know yes. I can tell but now this is how omugole is supposed to look not ebyo linga gwe bakwera ku miggo bichi omwana abandi bale kulabirira mwina amanyi no kyosomwana nomuza mu ddiini alhamdulillah that is very nice 1 year anniversary tubirabyeyo babyakyo it is 1 month 1 month yes. brother yeah naye mutuvugasi Rabadaba emo celebrate mwaka mulamba ekinene nyene bagenda muziji anti mweuza nnyo tulina bajjukiza every achievement buli otuuka anniversary yes this is a reason to celebrate so we're celebrating ourselves. I know this is so sweet muli bulungi nnyo omanyirani muye by the way video muloza bu opinion bu mataringa nnyo. Okay, are we together? I went to Kampala Parents School. I finished my secondary from Green Hill Academy. Oh my God. Hey God. And went to Makerere University and did a bachelor's in information technology and finished it. Okay? What am I trying to show you? I'm trying to show you my background, where I come from, who my parents are. Okay? Nze nakwira mu Kikomera, I'm sorry. When I look at you, one would think you are mature. That your brain is like that of a father. Ndi mwana wa mwami. Tegera tata wange yawasa mama wange. Shut up. 1975 Kampala Sheraton Hotel. Hey! Simirirangako kusaba muntu sente. Sisabirizangako. Okay? For my whole life up to today. Sisabirizangako. Mbadde nsula mu Yenga nakamuvinga Munyonyo because I have a wife. I've been living in Muyenga for 8 years. Choka kati ali mukuvuganira mbuze nino omusajja gwe yasanze tegera naye mukisenge namugamba Faiza tokyusa password yo azankola ebintu bingi yangambye nenjogera ne lawyer naye lawyer ayogereko naye nagamba oba oyagala okundivorce nga I will not leave this country meaning for him yatuuka naye ngekyogedde yandingambye Maggie you know what let's sit down and talk after getting a ticket ngayangamba mtusobola mu divorcing gira London kati ate estawe no lawyer ngamba you can divorce him from London ngamba you know what can't have a divorce bill kubanga tata njagala he has no interest in me he never loved me he had his other intentions atula nange kutesa nange Faiza nfudde kakati mixed feelings nyingi nnyo oluvanyuma lwa video audio yo asembyeyo okufuluma abantu abatandika okunanuuza byetusoose ebyo omwana w'omwami naye nno bannaye abaavu muyina ennugu kati obuzibu awo bwavaawa kutubuulira nti mwana wa maami mwenga mujjana ne mukaaba ennaku ne bakukyazinza gwe mulaba ewaffe nze asoose okugula emmotoka natambuzanga bigere nga ngenda kusoma mwenga mutukuba ennaku yammwe pozi ono mwana wa mwami waliwo ewaabwe yavuga emmotoka yekka yes mulimu ewaabwe ng'asosa olinnya ennyonyi gye bali ebinene biri mu nsi nga gyali yasoose olinnya yasoose ngera kati ekyo kyawedde bagenda tandika baganda bolinnya ekyo yakigudde family yagiguliddewo anyumiza gwakoowa oyambala black otama naye abamu bagamba nti baalaba engaaya y'omukulu
nga tosobola wangaala mu bufumbo basanga kye kibaleeta okumpi era kyobula nti olaba sengo yali senga owa bugalubindi yalaba omukengeri gy'alyamu enkoko n'amagumba nga tagakomezaawo n'agamba omukaala asobola kwawula amagumba ku nnyama ajaliramu n'ebitamukwatako senga yagamba omwana takuta amagumba gatalinakukuta ddagala litemuteeredde mu nkoko yali awula omwana w'omwami yali awula kale naye ngaawo tuvuddewo ensonga enkulu weeri emboozi eno esobola okuba nga sitanti kisoboka olw'ensonga nti omukulu ono alina album gy'abadde akolako so era nga kigamba ali mu kujuvirizinga era ebiyinza okulowozesa nti sitanti ze pointi z'omukyala nnafu nnyo namugamba tokyusa password tabuuza maama tayagala kukola owulira ng'ensonga tezikwatwako kikola ki kimala so oli waleeta omuntu aleta version ya sitanti asobola okubanga muki mutuufu wabula ng'okozesa ensonga zezimu nga tuvudde ku saidi ya sitanti era nakyo wekibanga kituufu si sitanti nga bafunyeemu obuzibu era nga neggundi zateereddwayo divorce zateereddwayo ekyo kikonfaminga ekintu ekyo abasajja ng'oli Kampala Katonda n'akuwa omukyala ng'ali bweru obufumbo bwo okubeera successful emikisa gyabwo okuwangala bulina kubeera ku terms ezo taamu esooka musajja mukulu kkiriza ogenda ofumbe genda oboobeze ettooke ogenze mu ddya era jangu bakkojja tukutuuze omanye engeri gye bawaamu omukazi ekitiibwa buuza ku banne abasookayo bazamba akoze atya wangadde dda mu bufumbo takugwangako anyirira ne bannammwe abalala abagenze mu ddya ne bafumba ne babeerayo ne basirikirayo waliyo gundi ajja kunzita tayomba eyali omulenzi wa struck Sizman ali mu bufumba afumba aboobeza ttooke alabirira baana mubeebuuzeeko omusajja afumba atya abeera atya mu bufumbo n'afumba n'awangaalayo eyo gundi esooka gy'osobola okubeera mu tojja eno koko nga yorabadaba yo feel your same obwo boosaze okugenda mu bufumbo genda omukazi we tasobola kuteekamu ssente ze n'otwala obusajja bwo bube bukola at a certain percentage bukoma mu kisenge basically nnyo kubanga omukazi osobola kubanga asasula biru za bukadde nga 15 nga gwokola kumugwa kulya na kulya nobeera aye nojja nobaako kyoyogera password ngezo because nze wemani nakera ku machane fumbire omusajja wange nagamba happy saagala oteke password mu simu yo because I am a woman nasalawo kukkiriza emmotoka nvuge eyakabi Range Rover mbeere mu apartment ezakabi password njijjamu oyina gonda omusajja ogwo bawasobeera otyo ne password mu simu otya bannange nze kendi wasibwa ndi gonda sis engiri gye nkuwasanze nobeera nga mama wange notabuuza nnyazaalawo buli lunaku abezaawo obulamu ogaana otyo mubuuza so ekyo kikulu nnyo ekyokubiri oba oyagala okusigaza obusajja bwo ng'owulira oli mwana wa mwami omukyala mulekeeyo ogendayo nomalayo emyezi 3 olaba anaatera okukutama n'ogirinnya n'okomawo e Kampala n'okola ate ne wobeera e Kampala weekuume kuba munnaye wetubimanya omukyalo talina kukulabako mu video na mukazi byebyalemesa gulunedi obufumbo ze engeri zokka aveni obufumbo gye busobola okukola ki okuwangaalawo naye mu byonna era still ku mukyalo oyo era ne biremesa gulunedi kuba yaddanga eno bw'ayimba kumbe magi abiraba gulunedi kye yali akoze agendayo eri mu garage n'akola service n'akomawo e Kampala n'ate naddo neerigisa n'obwala bw'e Kampala magi yali amusi n'anyiiga ko magi ate anti yakusasulira ennyumba yakubeeza wakuweereza upkeep akuweereza ku ngatta ennungi ezo mu vidiyo bibanyiiza kuba sente zabe bazijja mu bugubi awo nga tuvuddewo kye nayagadeko kiri ekintu kimera kindowoozesa nti eno sitanti magi ayagala gundi rabadaba omanyi nno naawe olingaga nti no waliwo option lwaki nkigamba ekyo omanyi abasajja abantu abali ku media bayimbi ba presenters baani hafi lwolifuna omusajja nga erinnya hafi mu lunaku tali kuyitamu ng'ayita hafuswa oba nabbanja omanya nti alina oli omulala gwanoonya okuva ku ono gwalaba muki mu bigambo bya magi talina waayogedde ku Rabadaba ali ku muntu ogwo Faizo. Era atamanyi nti no ye Faizo nza okuza debate egenda ku muntu mulala. So nze kunze nganzi bwe bwe wenda messing ebigambo musajja amwagala so isolo kuba distant ne we banga bayawukanye
abali mu bufumbo n'abasuubira okugendayo n'abaligendayo woba osazeewo fumbirwa fumba ne Magi naye yennyini emyaka gyegyo kakati Robert Bad Black yamutubuulira buli mwana amunoonyako kitu Bad Black kyakolaki kyeyayogera gwe n'osalawo jjo omunyweze wekka oluzeningamuko ku mateeka banene omusajja asigala musajja joksa side togenda wasa mwana abandi omuteekeko ekkuliga eryo lero lumala okufunawo byafunye bye yali anoonya oba yali anoonya mpapula ennuma eringa eyo gisibire mu nnyumba ebeeremu yokka bafiiriza abantu bangi ennyini Rabadaba gyabeera simanyi oba exwol ya moving on kale awo tuveewo gravity so mpa olimba lwa gravity